naye Mzee Kagatto yamanyi mama wa Kafeero, yamanyi ba girlfriend ba Kafeero, muye yaleetanga n'abakazi ba Kafeero. Kwegamba Kafeero yawe yamalanga Mzee Kagatto akola ki? Bonalebo yatuuse no tugamba nti mubuuze Nnende. Tugamba Nnende ye offeringa obukuumi na kina buli kimu. Ate Nnende si muganda wa Kafeero, sichi kuba tata wa Nnende ye Naganga yeegaana Kafeero. Kati ate Nnende atandikira wa okwekiika mu bintu bya Kafeero gwe beegaana. Bayina abaana ba Kafeero, mu Kafeero bayina abatuufu. Nenze nsaba Mzee Kagatto oli musajja mukulu. Oli musajja mukulu nkuwa ekitiibwa kubanga emyaka gyo ginzaala. Naye nsaba weewummuzeeko. Nga kitaawe yali mulamu n'agamba omwana simuzaala. Era n'agenda nzijukira ng'eye kugamba n'ebintu. Yagenda n'addira omuwala Nagawa eyali asikidde senga wa Kafeero. Naganga n'agamba nti yesi yazaala Kafeero n'olwekyo Nagawa tasaanidde kusikira Nagawa olima senga wa Kafeero. Waawali Nakabago ng'ogenda ku luguudo lw'e Bugerere. Era okumanya Naganga yatabuka yasimulayo ne Nagawa n'amugjayo era nga bwe baakoze Kafeero. Naganga ava ku ky'okwegaana Kafeero. Bya bugagga bya mwannyina. Naye nga yali wuwe wa Muntumbwe. Yali wuwe mwana wange yamugamba nti toli mwana wange. Kafeero amugamba nti kati taata wange gwe nnyini gwoŋŋamba ekyo n'aŋŋamba nsinze nkuzaala. N'amugamba nti sinze nkuzaala. Gwe kitaawo nze maama wo nayagalako mwagale. Maama wo yakuzaala musajja yali Munyarwanda yali atema bikajjo lugazi. Nga Naganga yagamba. Line ezo nzijjukira mu luyimba ki? Omu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo. Gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806. Gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange. Ate ku YouTube beba Focus TV yange. Nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenyo kubeera ng'olaba. Webale nnyo kubeera ng'ogoberera. Wonna osinzidde okuba ng'olaba Focus TV okola kyamannyo abali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga wasalawo kulaba mukutu ogwa Focus TV okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Olunaku lwaleero njagadde tukole follow up obuli awo ku obuvunuubudo obwa Paul Job Kafeero na biki byonna ebigenda mu maaso mu mawulire oluvannyuma lw'abaana kumpi 26 abeesoboddeyo okugenda okukebezebwa omusaayi oba okukola DNA test okulaba abaana ba Kafeero abatuufu. Olunaku lwaleero bingi ebyogeddwa mu mawulire, bingi ebitambudde, interviews abazirayo muzirabye era muzigoberedde. Mbasaba abayagala okumanya Kafeero ddi we yajja mu music oba okutandika okuyimba osobola ononya ku mukutu baguyita Focus 256 Extra. Focus 256 Extra tulina okuva ku episode emu paka ku episode ey'okumi nga tunnyonnyola Kafeero. So waliwo olutalo lubaluseewo wakati wa Kojja Kagatto. Kojja Kagatto ono yabeera ne Kafeero kuva mu 87 mpaka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga bali bati bali wamu era kyamusobozesa okuba nga ategeera Kafeero ne byamwogerako tabijja mu bbanga wabula abitegeerera ddala. So olunaku olw'eggulo waavuddeyo omwami gwe bayita Nnende. Nnende ono mutabani wa Naganga era Naganga agambibwa okubeera nga yeegaana Kafeero. Taata wa Kafeero eyagambibwa okuba nga yamwegaana okyova olaba nti Kafeero mu kufa kwe yaziikibwa walala ate ne Nnende famire yaabwe baziika walala. So embiranyi zingi zaaliwo naye ate olunaku lwaleero omukulu ono Nnende ayina byalumbye
engeri gyalumbyemu ojja kugamba nyo gatuulize story zaabwe ziri bbiri ojja kumbulira ani mutuufu ani omutuufu ani atali mutuufu otherwise tujjukire nti Nende ne famire ye oluvannyuma lw'okwegaana Kafeero ne mu kuziika kigambibwa mbu famire ya Nende eba famire ya Naganga taata wa Nende tebaalinya mu kuziika Kafeero ono naye njaga tulire story babiri nze naawe tulabe kyekiddaku otherwise nze Ade bwegaye Kafeero ekisooka teyalina kyama teyalina mmizi buli muntu avaayo bapikkerere nze Kafeero yaŋŋamba kino nze Kafeero nasula ne kati nina omusajja gwempulira oba azannya bina Uganda oba abiki oba ye Muzeeyi Kagato kwegamba ye Kafeero yamubuulira buli kimu n'amubuulira ne ssengaawe n'amubuulira n'omwana gwe yasookerako n'amubuulira n'abakazi be yayendako banna Muzeeyi musajja nno mukulu naye alina famire naye ne famire erina ebizibu naye ate abeere n'anonooza ebizibu ebitali bibi famire ya Muzeeyi Kagato erina ebizibu mu bika birina ebizibu bingi famire kitegeere naye Muzeeyi Kagato yamanyi maama wa Kafeero yamanyi bagirlfriend ba Kafeero muye yaleetanga n'abakazi ba Kafeero kwegamba Kafeero yawe yamalanga Muzeeyi Kagato akola ki ngaddawo yamanyi n'abaana ba Kafeero mu Kafeero bayina abatuufu nenze nsaba Muzeeyi Kagato oli musajja mukulu oli musajja mukulu nkuwa ekitiibwa kubanga emyaka gyo ginzaala naye nsaba weewummuzeeko ote famire ya Kafeero ote abaana ba Kafeero banoonya bwenkanya ebitakwatako bikole ki olaba yagambe n'okugamba mbu Kafeero teyayabiza lumbe olumbe luno mwalimu Jeno Kayanja mwalimu Jeno Katumba Wamala mwalimu Senkubuge Kibuya mwalimu Andrew Benon Kibuga anti yabadde abuuza baani abaali mu luki mu lumbe ne mukulu Message no olumbe yalumanya era lwagenda mu maaso ng'akimanyi kati agenda abuuze ku Message abayagala muddemu mwabyo olulala ngaani ebyekika bye byamulema ate anonoze ebitali bibye bayida wenze kye nategedde ku kino tobula nalyoka n'ensirika byenkugambye nti omuntu eyeeyita omuntu nti mukwano gwo ate yasinga okuba obulabi kiringa omuntu eyeeyita nti muganda wo ate ye mulaba akola ki asinga kubanga ebintu bye nasanze ku mukulu wange Kafeero byandaze emikwano bandigambye nti abooluganda baaliko naye abaazika Kafeero baali bamiki ba mikwano ebyokola bye nasanze ku kijja kya mukulu wange singa saabaddewo nandingambye balimba nasanze obucupa obubiri babuteeka mu jjita kuba jjita yabadde emidde mu nsonda okiwulira nze nabadde ku ntaana jjita yasesebbuka yaggwaawo wasigala kino kya ku mutwe nga mulimu obucupa bumeka bubiri bwagwa muno engeri yali ayambadde empale olindooza leeta naasonsekamu empale zo zengoye zaggwaawo obuntu bwe twasanzewo bwe busuuka buno ebamukola ki ebamuzinga musajja wattu okwo twakasanze ng'era ali bulungi nomo nga bwe bamukola ki ng'eno bateekayo obucupa bubiri eno bateekayo bubiri olulala babuteeka binswaza n'okwongera walayi natidde abantu abeeyita abaki ab'emikwano wabula ekirala kyensaba banne muwe Kafeero respect abeeyita ab'emikwano era nkibaddamu nabeera n'ekitange ebbanga kitange yansomesa ekintu kiri kimu bw'osalawo kola kintu kikole ki kikole era bankubidde amasimu tewayogedde ne maa gwambuuza gwe ngaani oli wa kika kyange oba oli wa kika kya Kafeero
bannange mbasaba ab'emikwano bw'oba waliko ne kafeero nga mukwana ku mukazi omu, bw'oba waliko ne kafeero nga muli mu birabo kunywa mwenge, bw'oba waliko ne kafeero nga muli mu bidongo byakomeeyo, abantu abalina okwogera kafe be baana be kuba bo balumirwa tebalina kitaabwe, balina omutima omuki. Oli nadda ku leediyo n'aleekaana ye lwakuba alina ekika, alina kitaawe, alina gye bamuzeeka. Okiwulira? Nzira buli wemputunira Muzeeyi Kagatto oba naani ono omulala, ngambira ddala abaatugamba nga obukadde magezi. Era nze ennaku zino ndaba n'abaana abato myaka 2 nga basenga abantu obukulu okutegeera. Kyogera Muzeeyi Kagatto tategeera. Yamanyi. Naye nsaba aleka abaana boogere ekirungi kye mubadde musinga olwana kyawedde. Jene eyakafeero eri ku nsi. Fenna kyatulumye nekye tulina okukola ki? Nze sijja kulimba siisi. Kafeero yalwalanga andi waka eyo ng'ajja ewaka ewa Muzeeyi. Buli we yabanga yatya. Lumu yasomba abaana be. Nayabira Simoni abo ne bannagawa. Nali sikola ki? Sibamanyi. Ng'abaleese ng'ono apangisiza na special. N'abaleete wa Muzeeyi. N'akwata ba Martin. N'akwata abo ba Namatabi. N'abaleete ki? Wa Muzeeyi. Nze obulumi sijja kulimba bwe nnina. Abaana badde batuukako obuzibu. Bannumba taata. Kiki kye nandikoze bw'oba ggwe? Yebadde enokolera. Naye oli n'aveeri nakubira essimu takumanyi. Gwe Nende, erinnya lyange muliwe respect. Erinnya lyange si lya bulijjo. Nga bw'owulira erinnya lya Naŋŋanga, amanya nga si ga bulijjo. Ne bw'oba olyogera liwe muki? Ga respect. Ate lyogere ng'oli wa kika kyani. Naye bw'oba toli wa kika kyani, tudde mu business. Kwanza ndi wa buwunga, nina factory ekuba obuki? Obuwunga. Bw'oba oyagala kwogera Nende obuwunga bwammeka? Njagala ku brand. Okiwulira? N'ebintu byakafa toli wa kika kyani bikole ki? Nze nawonye ba Pikerere era mpulira essanyu ku muki? N'atayina bwali. N'ayimirako abamutaddemu kamera. N'alumba famire ya Naŋŋanga. Wenda eyo omusajja n'empulira ennaku. N'atalina bwali n'alumba famire ya Kafeero. Nze sirina kintu kyenjagala wa Kafeero. Kwa byenkoze saawa zino biyisizza ku bya mukulu wange bye yakola ki? Emyaka gye ndimu ndi mu 36 kati. Naye musajja gye yakola ki? Yafiira. Byenkoze bikoze ki? Mbikoze. Emmeeme yakakkanye. Era kati ndi muki? Musanyufu. Nsooka n'okwebaza n'omulala Jene Omuwoozi. Era omulabe wa Jene Omuwoozi kati aba mulabe wange. Waliwo ensasagge we yatuukidde n'akola ki? N'ayingira. Mulabe wa Minisita Balamu aba mulabe wange. Era omuntu alumba Minisita Balamu aba muki? Mulabe wange. Tuyinza okwebuuza Kafeero ki ekyamugiddwako ekyo kye bagenda okukolerako DNA? Bamuggyeko sample eziwera. Mu parts ki? Ezo ziba z'abadokita. Kubanga ebiseera ebisinga omuntu bayinza omuggyako sample n'egituuka ku nsi n'etakola. Kati bagenda bo badokita ba professional yaabwe bamanyi kye basobola okujja ku muki? Ku muntu. Ne basobola okukola ki? Okukola ekisoboka ng'abaana bafuna emirembe. Jene ekoleddwa?
Abaana babadde bameka sofa? Leero era abaana abawadde security paka twasazeewo tukole sample 2 mu laboratory za gavumenti 2, eya gavumenti neya poliisi. Lwaki tetwagala mwana avaayo agambe nti saafunye buki bwenkanya. Ekirala abamu baatiddeko laboratory emu nti waliwo abayinza ogikola ki ogigulirira. Ate ekirala Minisita Balamu kye yakoze ekintu ekyo buli mwana afune obuki obwenkanya. Oli aba mute nga tatomye, oli bamukkirize nga takoze eki nga tewali ankayanya. Naye zitambudde bulungi. Obuzibu bwe nafunye bwabadde mu kyalo, naye ebisinga bitambudde bulungi. Kandi nasanze ebizibu mu kyalo byadde bingi, era singa simuzeeyi nanganga nti yanzaala nandibuddeyo nga ndi mufu. Bagambye naawe totudde. Nandibuddeyo nga ndi mufu, era neebaza okuba nga muzeeyi nanganga yanzaala. Bino ebintu okuba nabitandika challenge zenfunye. Banankuba amasasi mpozi ate n'amasasi segatya nagwo. Nze ku lwange ku kyennina ku kyemmanyi omuntu alina obuyinza obwenkomeredde ku Kafeero ye Bisirikirwa Robina yalina Namatovu. Yalina obuyinza obweki obwenkomeredde. Byenjogera wano sibyogera nti mbijja mu bbanga. Yembi mbijja ku bulamu bwe twabutambuza okuva gye bwava bwonna. Line engeri gye yatambulamu eyo. Paka ng'ebula ennaku ezi 2 Kafeero afe. Awo. Abamu mujja kwogera biki, waliwo ne baganda babavaayo oluusi boogera biki. Nayagala n'okugamba abantu nti abantu abasinga obungi bajja nti nze ni muganda wa Kafeero. Waliwo olunaku lwe lwatuuka singa abantu bajjukira nnyo, naye abantu beerabira mangu. Abantu ensi ne yeegaana Kafeero, n'abo bonna bowulira bagamba nti baganda be ne bamwegaanira ne batuuka okugamba nti ffe Kafeero si mwana wa kitaffe, nga bamwegaana. Awo nga akyali mulamu ali mu ddwaliro nga gyali naye bamwegaana. Kafeero n'asigala okuba nga alina relative we, mwannyina, mukyala we, maama we, mukwano gwe nga ye Namatovu Robina. Kozi afiirira Nsambya oba afiira Mulago. Afiira Mulago. Omututte Mulago. Kati ntuuke mu natuuka Nakulu oba ne mpulira oluvuuvuumu. Era nisanga wabayogera nti Kafeero mwembaji ule amefariki. Nsembera nembuuza oli Kenya. Nali boogera Luswayiri. Naye yali alina yali muganda ng'abulira mukwano gwe ng'amugamba nti omuyimbi yayimba bw'ati ne bw'ati. Afudde. Mutima ne guyaba nkitegeere enviri ne zikuva ku mutwe. Bwe nsembera kutuuka nga ndaba amawulire, nga ndaba Bukedde bamukubye. Era ekifaananyi kye nalabako kyekyo kye nalaba Kafeero. Nze saalabako ku mulambo gwa Kafeero. Kyekyo kye nkita. Ne mukusembeza wano ku maiti wagaano mulaba. Bayirewo gwo nagwo muzeeyi gwange, nange saagala nnyo okulaba ku muntu afudde. Manyagala nsigaze memory. Banyagala nsigaze memory ey'omulamu. Kakati mukwano gwange oyo atannafa n'agamba gundi nti tereka ekyapa ekyo, n'amubuulira bye yalina okukola. Naye ng'ensonga yali agimanyi lwaki. Yagamba nti banneegaana, njagala kukola, nenda kuziikibwa nzekka. Awo gye nali ndowooza nti ye taata wange banneegaana. Koja embiranyi ya
Nanganga omwami bamuyitani oyo Naganga embeera nyene mutabani wono gwe yali akuzizza ate yavaawo eyo anti aba akukuzizza bukuza tolowooza nti ekkabada mu kutereka ennyo ebikopo yeefuuka nnyini byo naye ate osanga oli gw'okuzizza ne muwangalya ddala anti kati tuwogera kwono so oli gw'ogamba. Okay. What was the cause? Tewali cause yali nti abaana baatuuka ekiseera n'abawaka nga bamwegaana nti si muganda waabwe. Kiyinza okuba nga kyava ku ttutumu kuba yali abakizeeko ko oba. Why? Ebintu ebimu bijja kutuuka ekiseera kyabyo nabyo byogerwe. Ebyo njagala byogera with the consent of Robina. Okay. Robina bw'alibanga n'endagire. Bwala bagambye kati tubyogere. Kyekyo y'ensonga tugijjeewo era njagala tulaba nayisa abaana ba Kafeero tubeere wamu nze Kafeero muwala wa abaana ba Kafeero Robina oba Josephine ye ateekwa okubeerako ne Misaaki tubabuuze ebintu ebyo nti mulabye mutya bwe tumala obbikkaanyaako kati nga bwe tugenda obbyogera nti tewaba ekigenda mu mawulire ye nga tuli ffekka. Mumanye nti kati kino kyukikkaanyizaako nga bwe kiri nga buli kifuluma tumanya nti kyavuddemu abo be twatuli tutudde nabo. Kojja okufa kwa mukwano gwono we kumala okubeera Mukama n'amujjulula embiranyi y'enjawukana mu baana oba n'okwagala okutuuka okwongera okuziikula omufu okwekkaanya DNA kalumanywera avaawa era atandika ddi. Abaana akyasooka obusoosi ti waliwo ebintu ensonga ezaagwawo emabegako. Mukyali yali awaka nga nabyo bireeta abaana okukola ki okutabanguka bo ne batandika okuwoza gwe toli mwana wa taata wange gwe toli mwana waki n'ekyo nakyo. Waliwo abaana kati ng'omwana yali e Bulaaya Simon Peter yali e Bulaaya gwe bazaalira e Bulaaya gwe bazaalira e Bulaaya kati oyo naye banne nabo nga balaba nga batali wa kika kyabwe ate naye so kuno kwali kati akola ku masayiti banna kwali naye kati we naye nakyo kyafuuka kizibu. Waliwo abaana ng'oli omukazi nga Kafeero waali ng'agamba nti nze abaana bange nja kubeera nabo nja beekuliza ebyembi bwafa kati n'alaba nga azitoowereddwa oyo n'abo gye bali kati bano abaaliwo nga bamanyi nti be baana ba Kafeero bokka balabanga bali abatali baana baani ba Kafeero naye nno ng'ate Kafeero si mulungi kweyinulirako gwe nakutuuka kugamba banno nti si baana be. One abaali bamanyi Kafeero nga ne Robina mwali baali bamumanyi nti Kafeero ayagala abakazi. Kati gwe tolina wootandikira kugamba baganda bo nti toli mwana wa taata ng'ate naawe taata wo yakufuna bufunyi mu mukazi. Nga waliwo kyatuukira nga kiraga nti abakazi baali 17 abaaliwo nga be balina abaana be baali balowooza nti baana balinga 25. Naye abaana ate ekibi nti bo nga bakaayana gwe toli mwana wa taata wange toli mwana wa taata wange kati ate okumanya eky'abaana nti ono mwana wa gundi ono si wa gundi ekyo ate abakimanyi era olwo tubeera aba basatu. Bwe yayogera mu bulamu n'agamba ono wange ono si wange. Ataliwe teyayogeranga nti ono si wange yakugamba nga nti ono mwana wange ono mwana wange kati nga gwatakugambye nga nti ngwe bangi naye nga kati yakubuli kati ndagundi amanyi bulungi nnyo namatovu wadde yalinga mujja w'abakazi bali yamanyi buli gwe bayogeranga era ensonga lwaki yamugamba ndibeera n'ekyapa ekyo olijjako eka 5 ebirisigaddewo olirigabira abaana bange kojja eka 3 zetwogerako zezino eziri eno gye bamuziika kuba nalabye omwana ono Swazi oyo ne bwana akola tata era n'omuntu aligula yenna ettaka eririko caveat ettaka eririko caveat okujjako ng'eyagiteekako yagijjeeko bamala biseera nze nabagambye nti omuntu alina obuyinza obwenkomeredde amateeka gagirambika na bulungi ebisirikirwa
Robin. Koja tetwafunawo ko kawandiiko ka Dame nga liri mu buwandiike okujjawo bino. Ante tetulina tewali nsonga lwaki ekiwandiiko kya Kafeero mube Dame tulireetera abatateekwa kubulisomerwa. Anti koja okujjawo enkaayana mubaani. Anti era nkyeŋŋamba nti buwandiike bwe liba bwakuvaayo buviirayo eri abo abateekeddwa bumanya. So si buli alowooza nti nange naawe ng'ojjanga okaayana nga naawe tulikuwa. Ogyeriri tugenda gamba bugambi Robin nti wamma tuwe ekisembayo kati. Ne Ssemakula akimanyi n'omugenzi Sepirina Kizito Lwanga yali akimanyi. Ebyembi Allah yamujjulula. Kati Ssemakula ne gundi weebali. Ne Robina. Natugamba nti yabya. Ng'olaba abantu okujjawo endooliito lindi lwaki temwalya? Endooliito okuziggyirawo baani? Buli bwana buto buyinza famire yennyini baganda ba Kafeero bennyini Josefu teriyo kwagoloza teyaliiwo kubagamba kwabo bona waliwo eyabeerawo nga Kafeero alwadde obulwadde bumunywezezza kuliko ababakaaya nawe nakuliko eyasemberawo kababe bamaama baabwe omuntu Robin omusajja ne bwe yagamba nti kinkoze bubi obutakuzaalamu mwana okubeera nga tozadde mwana mu musaayi gwange naye kino n'amugamba nti beera nankayange ne bwewanga ki oba ki gwolina buli kyange ne mu luyimba yamuteekamu nti gwomanye ebyange. Kojja okumalawo endoli tuli muntu mukulu okumalawo bino byonna ki ekirina okukolebwa kubanga abaana n'obayita obatuuza bonna era mulimu abagamba mmwe kakiriiki kammwe kalina bwe kaagala bwe baba n'aba tebaagala kujja nga tubayise okitegeeza bajja kuba tebaagala omanyi bw'oba ng'oli mwana wa Kafeero nga abakuyita be baali ne Kafeero ojja kati kiringa bwe banaayita nti tugenda kwabya lumbe lwa taatawo oba tugenda kusoma bintu bya kitaawo okimanyi ddala yali kitaawo ate lwaki tojja ng'era okimanyi bw'oba omanyi ndi yali kitaawo oba omanyi bulungi nnyo abantu abaalinga naye era n'omanya nogaha ate era bwe batajja ne bwe baligaana obugaanyi nga Robina tumugamba nti terikwata beera na buli kimu paka. Kojja mizizo ki biki bye mwekengera mu kuziikula omugenzi? Lwaki bamuziikula nga olagira oyinza n'okuba nga otugamba otya okuziikula nga toteekeddwa tugamba nga siggwa omu kubateekwa tugamba. Katugeze minisita agambye. Minisita ayogera ngaani? Alina obuyinza ku famire ku kika ky'abantu. Kati minisita ayinza okuva eno n'agamba ndi muziikula omukulu w'ekika ky'Emmamba kubanga minisita. Bwe kituuka nga amateeka galina kusalawo bwe. Anti amateeka kirala ne minisita kirala. Era nabyo tobyawudde. Tasobola oli si minisita wa kalicha ekyo kyenjagala omanye. Si minisita wa kale obaayo asobola alagire bamuziikule. Tulabe bwe kinaakolebwa. Kojja kisoboka sija asobola leeta amagye. Nze sinyumirwa kuwakana na muntu atategeera byo. Leeta amagye agaleete. Ne batandikirawo. Ati njagala minisita omwagambe nti tuziikule Kabaka gundi mu Masiro. Kubanga n'aleeta amagye ne bamuziikule. Mwogeremu ebitegeerekeka. Teri minisita alina buyinza kugamba nti gundi bamuziikule. Tabulina. Oyo si minisita wa kalicha. Ate si mulamuzi. Ate asobola okuinfluensinga n'ekituuka gikirina otutuuka. Okuinfluensinga ki? Walirabye omulamuzi gwembulirayo omulamuzi. Abaana bazze beekubira endulu bagamba naye twabuulibwa ffe omusalire gye bagujjako DNA tetwazitegeera. Mukwano kati nkugamba leero. Kiki ekikufuula okuba omwana w'omuntu? Kwe kubeera ng'olina omusaayi gwo gugatta. Oba okyakaayana bwebyo weepampalika nti ffe twagala ne bagamba nti gwanti akaayana toli mwana waawa n'okola ki? Bwe baba balina obujulizi mba mumativu n'ekyo. Anti obujulizi okukakasa nti kituufu olabira ku ki? Njagala ku DNA eya kitange. Ati nno nkugamba bwe nti bw'omwana si gw'osaba DNA, mukadde wo yasaba DNA eyo, gwe toteekwa kusaba DNA eya kitaawo. Gwe lwaki omanya kitaawo DNA? Omwana tateekeddwa kusaba DNA eya kitaawe. Kojja. Kakati gwe ng'ogamba kitaawo nti taata njagala DNA endaba oba gonzaala. Kusindikira kwani ebinnyo. Bwe kiba kituuse kusanga ddala tekiriiyo.
omwana talina watandikira kugamba nti nze njagala kumanya oba gonzaala leeta DNA etaliyo wasi gonzaala nkimanye obengeri gy'opisaamu taata wo oba ab'ekika kyo ojja kubanga okyasinika amannyo weepampalika muwoza nze ffe tujja kutuna twagala kino otulemeseza tewazaala wano tugende tukugambe nti munnange mu baana be yatulekera toliimu anti kujera nsigala nkiwakanya lwansonga osigala ng'owakana ekyo kifaanananga bwe banaakugamba nti ku lisiti y'abantu be bagenda okusasula toliiko gwe bw'osigala ng'owakana era oba toliiko era ku lisiti osigala toliiko. If you prove me wrong nti ddala siri mwana muzaale era nange nja kukkiriza kyetujja okuprovinga tujja kugamba nti bwe baakuzaalira nga kitaawo bamaze tukakasa nti takyazaala what will you do? Twali tumaze okukakasa kyekirina okukolebwa okumalira eggulu lino kyenakugambye kyekijja okukolebwa nti abaana bonna bajje tulimu ekyerowooza abaana kati mubeere mukyammwe bwe muba kyemwagala fe abaana balala tulowooza nti mmwe mwekobaana ne bisirikirwa ne bano baswazi bani be balonda. For how long has bisirikirwa been there? Mbadde kusubscribinga ku Focus TV yange bingi